Mugakulembedde ekiro kya leero Obuganda busanyufu omubbi w'emmwanyi asse ssentebe n'omumyuka we Trump azzeemu okulya ebigambo bye. Obuganda busuze mu keetereekerera ak'okujaguza amazaalibwa ga nnyinensi Ssaabasajja Kabaka ag'emyaka 7 egy'ekitiibwa ng'olunaku lw'enkya y'entikko y'ebikujjuko ebikulungudde ebbanga erisoba mu mwezi omulamba. Olunaku lw'enkya wateekeddwawo okusaba okw'enjawulo okw'okwebaza omutonzi akuumye omutanda emyaka 7 ng'ayuuguuma ng'okusaba kuli mu kkanisa n'ekereziya zonna mu Bwakabaka ng'okusaba okukulu kutegekeddwa ku ekereziya Lutikko ey'e Lubaga. Enteekateeka ez'emmisa eno ey'ekitiibwa ziwedde era abantu b'omuteregga basuze bulindaala. Muzzangoma yasiima ekereziya Katolika ekulemberemu enteekateeka ez'okwebaza omutonzi olw'obulamu bwe obw'emyaka 7 era nga mmisa y'ekitiibwa yakutandika ssaawa 9 ez'olweggulo. Ssentebe w'akakiiko akateesiteesi k'amazaalibwa ga Beene omumyuka owookubiri owa Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Past District Governor Robert Wagwansibirwa akunze abantu ba Kabaka abalina kaadi n'abatalina okutuuka ku Lutikko nga bukyali. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde Ssaabasajja Kabaka era twebaza Katonda olw'ebyo byonna byamusobozesezza okutuukako. Ssaabasajja Kabaka tumusabire nga bulijjo Katonda amutuwangaalize. Ssaabasajja Kabaka azze atukubiriza okwagalana n'okukuza abaana baffe nga tubaagazisa obuwangwa bwabwe nga tuli mu kaweefube ow'okuzza Buganda ku ntikko. Kisaanidde Oludda lwa Buganda oli mu nteekateeka n'olukiiko ku ludda lw'ekereziya oli mu nteekateeka. Ebintu byonna biwedde era nja kutegeeza Obuganda enkya nga 13 ku ssaawa 9 zennyini emmisa ey'ekitiibwa eyeebaza Katonda Ssaabasajja okuweza emyaka 7 egy'ekitiibwa ejja kuba etandika. Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala His Grace Paul Ssemwogerere yagenda okuba omutambizi omukulu. Tusuubira abantu nkuyanja era bw'oba olina kaadi yo ssaawa 8 zikusange ng'otuuse ng'oteredde mu kifo atugende kusaba 9 zennyini gy'okwatandika okusinza. Ebyokwerinda nga mwabiraba mu misinde gya baffe Ssaabasajja Kabaka biri gulugulu keetonye kagwake tewajja kubawo buzibu bwonna. Father Pius Malise Ntumbwe Chancellor w'essaza ekkulu erya Kampala alambuludde ku nteekateeka y'ekereziya erimu okusabira mutaddibwamu era n'asaba abantu b'omuteregga kuuma ebiseera. Tuli mu ssanyu lingi nnyo ddala kulaba nga mukadde waffe Kabaka waffe yasiima okulisa emyaka gye7 wano egy'ekitiibwa era tuli mu keetereekerero kati obudde bwonna tutegeka paka enkya wanaatuukira wano emmisa etandika ssaawa 9 gwennyini esomebwa ate ng'ekulembeddwa mukadde waffe Ssaabasumba Paul Ssemwogerere. Bw'eneggwa ebinaddira byonna tubiraba mukulu ajja kusimba omuti asale keeki ate asibula Obuganda. Nyongereza okukowoola Obuganda bwonna bujje wano tubeerewa mu kukuza amazaalibwa ga mukadde waffe oyo. Henry Kitambula amyuka omubaka wa President mu Lubaga ategeezezza nti ebyokwerinda bisuze binywezeddwa ku lw'obulungi bw'omukolo ogwo. Twagala abantu baffe bakuuma empisa bwe bakugamba tuula wano olina okutuula, bagamba yita wano olina okuyita, naye njagala okubabuulira nti teri ajja kuyingira mu kifo kino nga tayaziddwa. So ekyokwaza ekyo kyo jangu ng'okisuubira nti kijja kukolebwa. Twakolaganye bulungi akulira Lutikko eno Reverend Father Achilles Mayanja. Ebyo nga bikyali bityo abantu b'omutanda ab'omu Netherlands mu Bulaaya nga bakulembeddwamu omubaka wa Beene ow'ekitiibwa Ssekajigo Sam Musoke, Titus Seruga, Rona Rose Wasajja n'abantu ba Kabaka omubadde n'abaana abato olwaleero lwe badduse emisinde gy'amazaalibwa g'empologoma. Bano beeyanzizza nnyo Beene olw'ebirungi byakoledde Obuganda ne basaba omutonzi amuwangaaza emyaka kafukunya. Twebazanya abantu ba Ssaabasajja Kabaka mu kibuga Eindhoven mu Netherland wano abatwegaseeko okutuuka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka ng'aweza emyaka 7. Emyaka 7 gya kitiibwa nnyo ne Bayibo ejoogerako. Beene nze mulaba nga enjuba ennene eyakira Obwakabaka n'erengera ebirabika n'ebitalabika olwo bw'eraba nejja etulambika. Tusaba Katonda we yamutuwa ayongere omukuuma ayingire 10, 12, 13 Beene tumuwalulire kaliba.
Mu buufu ebumu obwo ab'enzikiriza aba Advent wonna mu ggwanga basabidde Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II ne bebaza Mukama Katonda amukuumye emyaka egy'ensanvu. Obubaka bwa Buganda buzzeemu okujjukiza abantu obutava ku nsonga ssemasonga ettaano ezigenda okukuumira Buganda mu kifo kyayo n'okunyweza Namulondo. Mu bubaka Kamalabyonna Buganda bwatise Minisita wa Kabineti olukiiko abagenyera avunaanyizibwa ku mirimu egy'enkizo mu ofiisi ya Katikkiro w'ekitiibwa Noah Kiyimba. Katikkiro akubiriza abantu b'Omutanda okuwuliriza eddoboozi ly'empalabwa bongere amaanyi mu kwetangira endwadde zonna naddala akawuka ka mukenenya. Twebaza Katonda olw'obulamu bw'awadde Ssaabasajja Kabaka era twebaza Katonda olw'ebyo byonna byamusobozesezza okutuukako. Ssaabasajja Kabaka tumusabire nga bulijjo Katonda amutuwangaalize. Ssaabasajja Kabaka azze atukubiriza okwagalana n'okukuza abaana baffe nga tubaagazisa obuwangwa bwabwe nga tuli mu kaweefube ow'okuzza Buganda ku ntikko. Kisaanidde okwongera amaanyi mu kwetangira endwadde ez'enjawulo ddala mukenenya. Mbakubiriza okutegeera n'okunywerera ku nsonga ssemasonga ettaano. Aba-Advent beebazizza Mukama Katonda olw'obulamu bwa Beene. Bagambye nti emyaka ensanvu egy'Omutanda gibadde gya bibala mu kusitula obulamu bw'abantu be mu bintu bingi. Basabidde nnyini ensi Katonda amwongere obulamu obulungi n'okumukuuma ng'alamula Obuganda. Mukama twebaza olw'obukuumi, ekisa ate era n'okwagala by'otugabirira buli lunaku. Mukama mu ngeri ey'enjawulo olunaku olw'olwaleero lwaweereddwayo mu ngeri ey'enjawulo ey'okukwebaza olw'okulabirira olw'okukuuma olw'okubeera awamu ne Ssaabasajja Kabaka naweza emyaka ensanvu egy'obukulu. Mukama tukwebaza nnyo, Mukama tukwebaza nnyo. Ate era olunaku lw'olwaleero lwaweereddwayo okusabira Obuganda ng'awamu. Mukama okuleetawo emirembe, okuleetawo okukkaanya, okugumiikiriziganya, okulwanyisa endwadde. Mukama byonna tubisaba obibundugule ku Bwakabaka bwa Buganda n'abantu baamu. Babadde akulembeddemu okusabira Namunswa mu kusaba okw'enjawulo mu kkanisa e Najjanankumbi. Omusumba w'ekkanisa eyo Omusumba Sekito Noah yeebazizza nnyo Omutanda n'Obwakabaka okutwalira wamu olw'enteekateeka zonna ezikolebwa mu kukyusa obulamu bw'abantu be. Ssaabasajja n'agamba temusaasaanya kawuka gwe n'okanoonya oba teweereetako we kamusanvu. Ssaabasajja Kabaka n'agamba ti bannange mubeere mu by'obwegassi gwe n'oteegattanga omusajja aleese ebyokwegatta obeera onyoomye Katonda. Ssaabasajja n'agamba nti bannange mulime emmwanyi n'obeera ne woozirima gwe n'otakola otya n'otalima. Kitegeeza nti buli lwe tutawuliriza bakulembeze aboogera ebyo ebikwatagana ne Katonda by'ayagala tuba twereetako ffekka ekizibu. Omukadde w'ekkanisa eyo Omukadde Kabuye Stephen asinzidde mu kusaba okwo n'ategeeza nti emirimu egitondeddwawo Omuteregga mu myaka egy'ensanvu tegyogerekeka era n'amusabira Omutonzi amwongere obulamu. Waliwo okwogera ensanvu ne sikomaawo naye twebaza Katonda nti mu myaka ensanvu Ssaabasajja Kabaka atonzeewo emirimu eri Abanayuganda bonna, abavubuka n'abasajja abakulu n'abakazi abakulu bonna abali employed okuva mu bitongole Ssaabasajja Kabaka byataddewo. Ekimu ku bizibu bye tulina mu ggwanga lino gy'emirimu. Oluusi n'akawuka ne kasaasaana olw'okubulwa ebikolwa naye Ssaabasajja Kabaka atukoze bulungi, atonzeewo emirimu. Obwakabaka bwa Buganda busabye abali mu bwegassi okubeera abeesigwa basasulenga ensimbi kiyambeko ku nzirukanya y'emirimu bitavu by'Obwakabaka byonna. Babadde yeetabye mu lukiiko olw'ekittavu ky'Obwakabaka Ssubiryoza Mbogo Sacco olugaddewo omwaka 2024 ku Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Kakeka Mengo. Omumyuka Soko wa Katikkiro w'ekitiibwa Profesa Twaka Wase Kigongo akiikiridde w'ekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalo ng'ajjukiza abeegassi ku birungi ebiri mu kuzza ensimbi enneewole mu budde. Oweekitiibwa Robert Sserwanga Ssaalo ng'alaze obwetaavu obw'okukozesa tekinologiya mu mpeereza y'ebitavu ejja kuyamba nnyo mu kukendeeza ebiseera ebyonoonekera mu kutambuza ensimbi okutwalira wamu.
bw'oba toyagala kuzza ssente weetegekere bino bibiri ekisooka okusenguka amangu kubanga tugenda kujja tuzinone era bonna batosenguse ng'okyalina ssente z'abamemba ng'ate wazitutte mu mutima omulungi tetugenda kunyigira poliisi ate abantu abamu batwala ssente zino ne bazisigaza nga nnyingi abamu baba baneneko nga balowooza bajja kukolesa ebifo byabwe batulyaza amaanyi lwakuba banene nze nno mbagamba bwe nti gwe yenna alina ssente za ssuubiro zambogo sako ze tulwana okuteekayo tusobole okuba nti tweyambayamba n'oba ng'okyazirina mbadde nkusaba osasule ssente zaffe bw'otazisasula kajja kujjutuka. Ssentebe wa boodi ya ssuubiro zambogo sako owekitiibwa Joseph bali ku ddembe Senkuso agambye nti ekittavu ekyo kyongedde okwolesa amaanyi mu nkola y'emirimu nga kino kivudde ku magoba ageeyongedde bammemba abeeyongedde n'obwerufu mu nkola y'emirimu. Twatandika omwaka ogwo nga twesalidde olubimbi nga bammemba biki bye tulina okukola na biki bye tulina okutuukako. Twenyumiriza nti byonna bye twateekateeka okukola tubituuseeko. Twebaza bammemba baffe nti okutereka kweyongedde abaatereka obukadde 5 tugenze okumaliriza nga tuteresa obukadde obusobye mu 6 ate luli twewola ssente nga ziri mu bukadde 9 kirondo kiraga okugenda mu maaso. Tonde Kibalama omukungu mu minisitule y'ebwegassi agambye nti kyenyamiza nti ku bibiina emitwalo 4 mu 1300 eby'obwegassi Uganda byerina ebirabwako bitono ddala ne yeebaza bannassuubiro zambogo sako olw'obwerufu. Mu ngeri yamwalabudde ku mbeera y'ebyobufuzi egenda esatulula ebibiina by'obwegassi nga kiva ku nsimbi eziibwa mu bittavu ebyo. Tubebaza okulaba nti no musobodde okubanga gye muli ate muweereza bammemba bammwe ekyo tukibebaliza nnyo kakiiko nammwe bammemba mu nkiiko bweziti eziba zaffe kwogera ziba zammwe kuba kuteeseza kibiina kyammwe kyobola basemateeka abawa omwaganya ogwo okulaba nti muteesa biki bye mwandyagadde ekibiina kyammwe kibakolere oba gye mwandyagadde okutambula ng'ekibiina. Omulangira Frederick Walugembe yeebazizza abavubuka mu Bwakabaka abeetanidde okutereka ensimbi agambye zijja kubajuna nga bakuze. Nkubiriza abavubuka nti tulina omukisa nti Ssaabasajja Kabaka omulembe guno omutebi yagukwasa abavubuka. Kitegeeza buli nsonga yonna ekwata ku Bwakabaka abavubuka tulina kukulembera butereevu. Ekyokubiri neebaza emiramwa Obwakabaka gye butaddewo nti essira balitadde ku muvubuka kuba omuvubuka buli wabanga ali wansi ate nga gw'osuubiramu akasente kitegeeza eggwanga n'ensi tegenda kukulaakulana. Kale n'olwekyo neebaza abatesitesi Bibadde biwoobe n'okwazirana ku kyalo Kigando B mu Lukagwe lw'abaana mu ggombolola y'Emijwala mu disitulikiti y'e Ssembabule omusajja abadde ateeberezebwa okuba omubbi w'emmwanyi z'omutuuze bw'akkakkanye ku ssentebe w'ekyalo ekyo n'omumyuka we abakumbi ku mutwe bombiriri n'abatta. Jimmy Sekabiito kalutuvire ku ntono. Abattiddwa yamyuka ssentebe w'ekyalo Kigando B ng'ono ye Sunday Stephen ng'ono amuttiddewo so nga ye ssentebe Kafuuma Mbaziira ng'afudde yakatuusibwa mu ddwaliro e Masaka. Okusinziira ku piso w'erw'abaana ng'ono ye Malo Dalausi awamu ne ssentebe w'Ekigando Matovu Sikakka waliwo omutuuze ow'ebukaana ategeerekeseeko eri amawanda ng'ono ye yagula ekibanja kya Michael Ssenyondo wabula bulijjo azze abba emmwanyi ze okutuusa olwaleero bw'asitukiddemu n'atuukirira ab'akakiiko ng'ayagala bamuyambe ku kizibu ky'alina mu kibanja kye. Ssentebe kati omugenzi Kafuuma Mbaziira awamu n'omumyuka we Sunday Stephen basitukiddemu ne bagenda ewa Michael Ssenyondo okugaayagaaya mu nsonga eno era ono olubalabye abasabye bayingire mu nnyumba ensonga bazimale era akole n'endagaano obutaddayo wabula bwe bayingidde abase enkumbi n'agibatimpula ku mutwe amyuka ssentebe ye n'amuttirawo so nga ye ssentebe addusiddwa mu ddwaliro e Masaka naye gy'afiiridde olwo ye Mawanda yesimattudde n'adduka so nga ye Michael Ssenyondo naye olulabye bali nga bagudde n'amalamu omusubi. Bano bagambye nti Michael Ssenyondo yatunda ebintu bye byonna wabula oluvannyuma yejjusa ng'ensimbi zonna zifudde olwo n'atandika okwekatankira enjaga n'avaako ng'enjogera y'ennaku zino. Bagenza okujja ng'abagamba nti kakati mujje mu nnyumba mbanyonyole tukole n'endagaano kati okutuuka mu nnyumba gyeyo Kafumbi ng'abafuba bonna
basanga ebadde bali mu nnyumba beera mbi nnyo abantu bakyankalanya oli attemudde adduse tebamulabako buli mu kumunoonya naye nga mukwano gwange abantu embeera mbi nnyo nga bw'okyukulira ennyumba bagisudde yonna egudde n'emmwanyi zonna bazidejje n'ebitooke byonna babitemyete. Abatuuze beesaze akajegere ennyumba yonna eya Michael Ssenyondo gye yasikira saako olusuku lwe n'emmwanyi byonna babisaanyizawo era poliisi weetuukidde nga tekyalina kyetaasa. Nze Jimesi Kabiito okulwa CBS wano erw'abaana. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building ewa Kiso. Essimu noti 7-2-439-377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Saako pikipiki Honda 2025 ne 1010 SC nkola ya mu Japan. Empya tuku ogifuna ku kibanja mpola erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. Ssaabawandiisi w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byemizannyo aka National Council of Sports Dr. Patrick Bernard Ogwell asabye abakulembeze b'omuzannyo gw'okubaka mu Uganda okukwata obulungi liigi y'ababinywerera ya Uganda Netball Super League okuuma omutindo gwa ttiimu y'eggwanga. Patrick Ogwell bino abyogedde aggulawo liigi eno mu butongole ku mukolo ogubadde mu kisaawe Nakivubu mu Kampala. Kinoganyiza nti omuzannyo gw'okubaka gwe gumu ku mizannyo egisinze okutunda Uganda mu nsi yonna, nga n'olwekyo liigi eno evaamu abazannyi abaliikiriza Shikrenz eteekeddwa okwetabwamu okukwatibwa obulungi n'okwongera okusitula omutindo gw'enzannya. Pulezidenti w'omuzannyo gw'okubaka Jocelyn Uchanda yakubiriza abazannyi mu club zonna 13 okusoosowaza empisa. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea amajaani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix akanzaali akazito yenva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 Omukulembeze wa Amerika musajja mukulu Donald Trump natazzeemu okwetega akalipo ku nteekateeka y'okupaaza emisolo ku byamaguzi ebifa ebweru wa Amerika bw'alangiridde nti kaakano emisolo egyo si gya kuwoozebwa ku masimu ne zikompyuta. Okumanya muzeeyi Trump taggweesa bisesa atuuse n'okulangirira nti kagabeere masimu ne kompyuta ebiva e China gye yakalizze emisolo ebitundu 125 ku buli 100 nabyo abisonye emisolo. Omukulu okutuuka okulya ebigambo bye ekiddiridde kampuni za Amerika gaggadde ziri mu kisaawe ekya tekinologiya okuwabula nti pulezidenti yerinda ekigenda okuddirira ku bisale by'essimu ne zikompyuta kubanga ze basinga okukozesa ziva China. Ekisonyiwo kino era kyakola ne ku bintu ebirala eby'amasannyalaze. Abatunuulizi b'ensonga bakubye ettooki mu bigenda mu maaso ne balabula nti muzeeyi Trump abakulekawo emisolo egyo ebya tekinologiya bibadde byakosebwa nnyo mu Amerika nti essimu eza iPhone Abamerika ze basinga okwettanira emiwendo gibadde gyolekedde okubisibwamu emirundi kumpi 3. Kyewuunyisa nti essimu za iPhone eza kampuni ya Apple Abamerika zibawaana nga akalira ebitundu 80 ku buli 100 zikolebwa ba China ate ebitundu 20 ku buli 100 ne zikolebwa Buyindi. Apple kampuni ya Amerika ebadde erwana bwezingira ekendeeze okulagiriza ng'essimu eziva e China okuva Trump lwe yalangiridde emisolo egy'emikakali era Apple n'esalawo okuddukira e Buyindi ne Vietnam bongeremu amaanyi mu kubakolera amasimu. Wabula abamanyi eby'omunda bagamba nti mu bya tekinologiya w'essimu Amerika ekyetaaga nnyo China. Bannaffe